This show contains statements that some viewers may find disturbing. The statements, views, or opinions expressed in this show do not necessarily reflect the views of TMO Online Television. Viewer discretion advised. Bebazanya akasera kunake mutuwa ne mulaba TMO Online Television. Balamusizaako mwena gye musinzira okubanga mulaba programu yaffe ennanzi eyitibwa Political Doors. Yenze Kanka Kapita, yenze mutestesi wa TMO Online Television, era nga nze mwanjuzi wa programu eyitibwa Political Doors. Na leero tuzze n'ekitundu ekirala, era nga nebaza nnyo abawagidde mutabani w'olutabaalo ku vidiyo zonna ze tuzze tubaweereza mu Political Doors. Naye tulina ensonga, ate nga nsonga nkulu siikuliiseeyo kanjanjule. Ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 waliwo omukutu ogukolera ku mutimbagano gwa internet naddala ku YouTube oguyitibwa Wolokoso mu UG Extra gwafulumya vidiyo eno yaliko omutwe ogugamba nti Honorable Abdul Nadduli ne mutabani we Jakana banfeera ettaka ne ssente byansaali mu maziga #extra-digest. Programu eno yakolebwa omukubiriza omukutu guno ayitibwa Ibrahim Mukasa ng'ali wamu n'omwami eyeeyita Byansi Ziwa. Programu eno erumiriza amaka ga Honorable Major Haji Abdul Nadduli okuba nti baakumpanya omwami ayitibwa Ziwa Byansi ne bamuguza ettaka ne bamutwalako ssente ne batamuwa kyapa era nti ettaka baamuguza mpewo. Akatambi kano nkeewoze ku mukutu gwa Wolokoso mu UG Extra mu programu yaako eyitibwa Extra Digest wakati wa Ibrahim Mukasa ne mwami Byansi Ziwa bwe baali boogera ebitonotono byengenda okusooka okujjiramu bye tugenda okwetoloolerako mu programu y'olunaku olwaleero katusooke tubirabe. Mwami Byansi Ziwa Steven, yes, gwe tuli naye nga mutuuze w'Essemuto mu Posta Zone. Yes, ye mulugunya ku baami bali babiri. yes, Omwami asookerwako ye mwami Honorable Haji Abdul Nadduli. Omwami owokubiri ye mwami amanyiddwa nga Jakana Sulaiman Nadduli. yes, Bano ba Luganda? Ba mukwano ba Luganda ki ekibagatta bana ababiri? Aba ekibagatta ababiri Nadduli yazaala Jakana. Jakana. Okay, yes, tunaabiraba maaso eyo. Yes, ye Honorable Haji Nadduli mumanyi naye ono omulala gw'oyogedde gwe gusoose okuwulira erinnya simumanyi simuwuliranga nako. Ekiriwo olunaku olwaleero nsonga za ttaka. Omwami Ziwa ye mulugunya nti baamuguze empewo. Banguza ettaka eritaliiwo. Balaga nti weeriri nenga yempewo anti. Nti bano ababiri beekobaana nga kwotadde n'omusaveya waabwe bayita Maaka Balinyonza. Musaveya amanyiddwa nga Maaka Balinyonza abeera e Masulita. ne beekobaana nga kwotadde n'abalala. N'omulala gwe bayita Nyeenya Muhammedi abeera e Ssemuto. Abantu bana ne bakuguza empewo. Kunze ettaka lyani nti ettaka lya Nadduli kunze ekyapa weekiri ng'ajjayo ekyapa ng'akindaga. Njagala bannadduli bangi mu nsi. Njagala tumwadressinge tumwawule mu bannadduli bonna. Either Haji Abdul Nadduli oba Honorable Abdul Nadduli. Tumwadressinge wetu kumwawula ku bantu Haji Habudu Nadduli Eruwero abadde minister. Thank you so much. Tumwawule. Yes, tugende maaso. Kati nga ngamba nti Nyeenya ngamba ettaka weeriri. Kunze ettaka weeriri nti ettaka lya ssente mmeka? Ettaka mwami Jimmy yasuubuddeko ettaka million mmeka? 3 Buli eka 1 eka. Kunze sijja zisobola. Jasuubula million mmeka? 2 million 2. Ko ye kanjogereko ne mutabani we Jakana kubanga yatuuse ensonga ezo ate Jakana yasinga okwetaaga ssente kubanga agenda mu kalulu ne Honorable Saida Bumba mu kamyufu.
Nakaseke genda maaso konze nti ye ajja tusaira bomba mumanyi ne Jakana ono sinnamumanya wali awo Jakana abadde Bulaaya kiki Jakana linnya lye because Kawempe waliwo company ekula juice bagiyita Jakana yennyiniyo sisubira kuba nti yennyiniyo wabula Jakana mwana wa Haji Nadduli okay tugende maaso tunamumanya maaso yali yesimbyewo kuki kubwemupi yawangula ebyamutuukako ebyo kitanga abimanye mu ttaka yakola atya akalumbu kamukuba naye bakube balangiridde yabaddeko awo ebyo nga bigudde mu matu ga Honorable Major Haji Nadduli ne mutabani we Jakana Sulaiman Nadduli. Twakola programu eno gye tugenda okubanga olunaku olwaleero nkuteerawo osobola okufuna kyoyigamu mu programu eyo naye nga sinaba kugenda butereevu eri mu programu kankusululireko katono ku Jakana byeyayogera ku katambi kano tubeere nga tutandika kana akatono nsunako katono bye tugenda kubeera mu programu mpanvu kozi ya Black eriwa bwe nakuba Gashumba nebbanga lyonna lye mbadde njogera ku Bannalwanda n'empisa zaabwe ate baakiviisa mbulala kubanga oyo munywanyi wa Gashumba ate ono mulundi oli Munnalwanda nga bwe kikuba oli nga n'abalundi bennyini mu constitution Museveni yabassaamu nono Black kimutwalira mu Burundi bwe laga nti bw'aba akubye ku Bannalwanda bali naffe gye bujja agenda kudda kufa abaki abalundi naye ng'ekibadde kiyambye ku balundi omuwulira mu mpasa oba kumufumbirwa ng'omanya nti najja wabiteega naye nga bo gyonna gye babadde tebabadde nalwekuluntazo era mu Buganda batubuliddemu nnyo kubanga tebabimba jjovu babaddemu bampolampola naye kati amayisa gabuulukuka mu abo olw'ettumbiize eribalimu naye nga Black mumanyi nti mulundi pure 911 bw'aba akyegaana yabatwala bataata we gy'ali ne maama we nja bategeeza ebyo abaffe Black azitowaki addeyo etunuuli lwaki yava ku TV ne yasooka ya Star TV bamugobayo ku lwaki najjanga abungeeta wuyo atandise emikutu era bwe natunudde mu video ze kyekyanfuusinza okujja nga nziraba tezirinaako procedure gye zigoberera muto mu birowoozo ne byakola tabitegeera kubanga namula mu bayimbi wuyo apaluse mu balwanye bano bagundi abawemula bano bagundi yagenze mu bana abalala baaki nenga nti ono Black yavuddeyo na bino Black bwe namulabye amaanyi gaateekamu n'enkola gye yabadde akolamu yabadde alwa kubanga Black mulundi pure aleete bakadde baba tebabeegaana balundi pure Black si Muganda yadde siye Mukasa nze manyi ye Ibra Andrew Mukasasa abagwe tebamulaba abantu bangi beetumya amannya gaffe naye nga bimwongooli biri awo mu Black balundi pure 911 mumanyi mpulira naye bwe yazze okwogera ebyo noba nga tolina amuusa ku musajja mukulu oyo ku mpira gye yeekuumyewo n'obukutu bwe ne poliisi entavayo kugamba nti Haji yabba ettaka ku gundi ne mujja ku mpewo n'ogamba oyo bwe namutunuulidde n'ejjukira Bayibuli ebigambo by'esoma ebbanga lyonna ndaga nti mazima ddala omusirusiru bwakkutta emmere talowooza lunaku lwankya bigambo bya Black ebyo negamba nti ddala ddala eyali omuweereza awaka oba omukozi okufuuka mu kannyinimu semaka gubula asala negamba nti mazima ddala eyali omukopi bw'afuuka kabaka naye bwe natunulidde Black mu Burundi bwe n'avaamu statement ezo ng'era akangabire nti Haji yakola bw'ati ne mussaako amaloboozi agali private Black ku muzeeyi gw'omanyi omuntu okugwa tekitegeeza musiru mu kalulu mbuuza abali ku opposition Bobi Wine musiru naye teyagwa nga genocide yabba university ya muzeeyi wano Luweero University yegattibwamu Kateregga ne genocide beegattamu ne batuteekawo ne Red Top ekuume university eyo agitagaggawala kubanga yali akitadde ku musingi ogugamba nti otalo twayita mu Luweero naye bwe mukuze ate bwe muzze mu ntebe temina kye muddiza Luweero bwe muba mwagala nzikanteeka university abaana mbawa education asome tavunda buli bolo bwe muligenda balifuna emirimu ku gavumenti ezirikola ki abaana b'abalwanyi Nassau University genocide yajezingamu paka lwe yagitwala ono yabisobola mumulonde mulabe kubanga kikola ono yabisobola Jakana Nadduli ekintu wakukikola